anitoa jasho, mwenye upendo umempata, mapenzi hakuna shaka. Anatawanya wagenyi bange karanyoyo. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جئنا إلى هذا المكان. نحن مسرورون جيدا إلى هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوكم فريدي كنا بغيشون نزا كوبينا وانغامي يتاوليدا bweyafunye k'okulya tandika okuwulira bamumperengaleza amaanyi abo banyinaze mutabadde nzaabaddewo. Tusanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe ab'ebitiibwa. Kale senga tusanyukidde ddala weewaawo senga era tuli basanyufu nnyo gye muli. Essenga tusoose kugamba nti nno olujja lwe mugenzeemu essenga lw'abantu abasoma abayivu Oluwarabu, Ingilisiya wal Arabiya. kyenvudde nkusimba Korani. Assalamu alaikum warahmatullahi yazza kimanye mwanyinaze mpuliriza oyo muveeko abakyala bannaye kati nze kitawe yanvuddeko ddaali ku mulenzi. bakunyumira mwanyinaze wuliriza ebigambo bino balinga mpafu baba batya zijja kibugumirize. kale bba mwanyinaze wuliriza ebigambo bino we mutabadde nzaabaddewo. omwana omulenzi oyo ayogedde ebigambo bingi, ayogedde kafufunya nga kagula mukono era ngambye nti nno mumwe mwe muli abalagirira. njagala yalagirira abagenyi baffe, abagenyi abo eyampa ebbaluwa gye baawandiika yabawanika omukono mulabe. takbiri ye utambala bannange. Allahu akbar la ilaha illa Allah. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu. Twalira Qur'ani mwanyinaze mumpera akamasuka ambulani kubanga tazze ku mutala nebuzabuza ambulire gye basisinkana kuva myaka emeka nga muwala wange abuze. aba mwanyinaze soko batolere ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Senga nange taata bataata mpulira bibyo bamama basenga mwenda omwami ono omwami wange wenalonda nga tuli mu kusoma nansiima ntusiimagana. Senga agambye bali mu ddalasa. mwali ludda wa mwanyinaze? bali mu ddalasa kati munange kambugu kale baggwe kambugu kali kusomera muli mu primary genda mu maaso kona emboozi mwanyinaze nagati nga nkusiimye mu primary ogwo musango genda mu maaso nimugamba nkyasoma onongumiikiriza nakkiriza
twagenda mu maaso ne mutuuka mu sekendule alemeddeko fomita emboozi kati ne mugamba nange nga bwendi okyali omuto sobola kwetwala naye mbadde njagala abazeeyi nabo bakolayo kati njagala kumanya mwannyinazi bw'okuzeekuzeemu koggwe nti k'omuleete ekyata akitegedde kubira mwannyinazi engalo ez'amaanyi kati mwannyinazi mu kaseera ngaako ŋŋanze mwannyoko omuzibu oyinza kunnyimira kayimba kyakazitowoloza omutima akayimba taata yono yekagwe nsiimye yono yekagwe nsiimye yono yekagwe nsiimye nze mu bangi yono segomba abagaga batategeera nobangompe bingi yekagwe nsiimye yono yekagwe nsiimye gwe nonze mu bangi yono abafe mwannyinaze yali mwannyina w'erishamba wamala nedda abiyimbira mulenzi we mwannyinaze ebyo byogera ku lwa muwalawo ki omwana nge zaamu nambalirwa muwala wange zaamu nambalirwa kakati mwannyinaze kyogamba wenkuwa ekyaja mu kaseera kano osobola okumundaga oyo omulenzi gwobiyimbira ojja kumutuusa ku kibegabega naye ki amaaso ganatigala ate tegakyalaba ekyo njagadde okyogera misana nze natidde okugamba taata nti galubindi wazirekera mmeri naziwanze nzikutuuseeko mwannyinaze olwo ate tokyalaba naye abakazi bannange kakati mwannyinaze izo zewadekera mmedi aziwadde nze nzikutuuseeko engeri ye gyali eri kakati mwannyinaze galubindi ozifunye kati olaba kati olaba mwannyinaze siyinza kulwisa tunakwolekerako omu omunzigireyo omuntuulizaawo emikolo mirala gyonna gijja kuba gya mu nju naye osooka omuntuulizaawo ensi mulabe abafa baffe tuula teeka ne bw'otuula ne bw'otuula
gali banange samukumire Katonda mukubira Katonda engaleza amaanyi nandalabika ng'amazina nga Medi banange ngandudde mukubire Medi engaleza amaanyi n'akalulwa ng'akajanja Medi njagala otambule mukkawo ng'odde eri eri banno balage futu wakaka tekuli byuma tambula muko tambula tulabe laba omukulu komaawo awo bawubireko banno bawubireko njagala okyuka otunuleko eruddeeri gy'ova kyuka laba wakyukanga essawa ya bbiri simanyi ekyaliwo tetumanyi laba omulenzi bannange mumpeera akayimba bamutwale paka mu ntebe digida Medi kulembera akati bannanga basigadde tutule ebifo byaffe nanyini sente yabasigala waggulu senga Katonda alyose n'amukolo gwa kutuuza Medi ate nno Medi lunange the Smile Network abakolera bolo kampuni engalo ez'amaanyi kampuni nozamane director wamwe leero ekyalulana sebono naye ayagala mwanyina zetulamu naye abo bulemu kudayagulamu abadelta TV bakulabe weragemu naye nga zamutandajja sebuli TV nti nejja ku mukolo gwaffe naye tulina Delta TV abadde tebasanyuka bagenda kugulaga live mwe munaamanya ngenega nti Delta TV tukole era ddala tukola eyo TV eyaffe wekiri mwanyinaze twagala kulira ku bigambo byo nga bizinesi ogikuba abantu mu maaso sooka omugyeko kali akalokolo mujjeeko kano kaninabeddeko ku mukolo mutwale ebulamba alidimanenza bakafana music learning ali luno zamu ayakanga abalugamba lwaki tondeeta yambika mukole ddiiro bannange tabwejja angambye eddiro terimumala wano tewamumala bulijjo ategeka gyamala kuno kubereero mwanyinaze katunde ekyogamba ono gwe nnonze ku lwa muwala wange gundi Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Batata bawulira bamama webali mu nju bajjajja mwenna Allah lunaku yatugirira ekyo mukikubira engalo ez'amaanyi bazzukulu mubawano nga twali kwagala kwa Allah olunaku lwesi lwalibaddewo zifa bulijjo kituufu naye Allah yakkiriza omwana wange atukwe omwana watuzamba nangaliwa yaliwa mukwate ku mukono omuwalike kwata mukono mwanyinaze mwimuke muko naye ensi balabe mwimuke Katonda akuwangazizza nokola emikolo awo mubeeraawo mwanyinaze mubeeraawo kwata mukono gwe oguwanike abange bakubireko engalo ez'amaanyi nonyeza kuzala kujagana mwanyinaze ajagana emunga azaala akuza ozaala oku nosinga azadde 10 abatalina mugaso oba katetetegedde kyaki ako